Abazigu abatanategereka balumbye poliisi mu kibuga ekyekasana mu disitulikiti y'Olwelu ne batematema abapoliisi babiri. Abantu bano badde bakutte emyambo emyogi era bakakanye ku baserikale baffe ne babatematema. Bino ebaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero Abazigu ate bakutte ebisino bwami balumbye poliisi n'ekigendero eky'okubba emmondo. Okusinziira ku maloboozi agoogeddwa era agawuliddwa ku bantu abamu betandise okuwulira, abantu bano babadde basaba abaserikale baffe bano ekisumuluzo ekya amura n'ekigendererwa obaolyawo ekyokuwulita n'emmundu zaffe. Bale Godfrey Nguna abadde akulangambika ku poliisi eno yafiiriddewo, wabula ye yakyanisara abadde ku ddala lya sajenti afunye ebisago eby'amaanyi bw'abadde agezaako okutaasa obulamu bwono asoose okutemebwa. Sajenti akyanisara ye ali mu ddwaliro, ali mu kujjanjabwa, yeetaaga sala zaffe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Savannah Region Ndameka Kigoze, obulumbaganyi bwabadde mu matumbi budde n'ekigendero ekyokakala okubba emmondo. Abaserikale bano balaze obuzira obw'amaanyi era mu butuufu afudde nga muzira kuba ekisumuluzo kino tebakibawadde era bagenze naye tebalina mundu n'emu gye batutte bekiba nga ddala kyekibadde ekigendererwa kyabwe. Bino n'omuvuddemu kama poliisi etandikidde omuyigo bwezinzeko ekibanda omulagibwa firimo. Okunoonyereza kugendera ddala mu maaso era mu kaseera mpaawo wekaaga tujja kuba tuvuddeyo n'amawulire agabakakasa baani abadde emabega w'ekikolwa kino era omuyigo ku bantu bano gutandise. Eno bakutte abavubuka bana era ne bateekebwa kabanga lya poliisi n'atwalibwa bayambeko mu kunoonyereza. Abatuuze mu kitundu kino balagidde gavumenti ezitukire mu bunaamire bataase ku ttemu erisusse mu kitundu kyabwe. Tetumanyi kye tugenda kukola naye tusaba twongeremu okubeera nga obukuumi bwetweyongera mu maaso. Kati bwe batandikidde kino manyi era bagenda mu maaso nnyo. Mogema Ishaka yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.